Hassan Nduga talinawo yadde ettondo ly'otwanyi. Kati Hassan Nduga alinga olali tojjo kati Hassan Nduga talinawo twanti bagamba abantu babeera n'empewo. Hassan Nduga talinawo yadde empewo ya SC. Yadde empewo y'oluwanga onogamba nti Metanikira Bongo tugambe nti alimpa yasula Hassan Nduga. Agwanga Hassan. Tugambe nti alimpa yasula Nduga. Kichotegeza. Njagala nnyo omuntu okuvayo n'agamba nti nze ndetedde gundi okubeera obubi nga yali bulungi. Hassan Nduga ali bulungi. Hassan Nduga neke nyini tali bulungi. Neke nyini naye anoonya buyambi. Neke nyini ng'omuntu ne yeeremeredde. Ekisumbuwa alimpa ice. Siddogo lya Hassan Nduga. Yawunyikira mu talinawo okusinziira kwa Hassan Nduga. Talinawo kuwunika kwasinga badde n'okuwunika okulungi singa naye ali bulungi. Ali Nduga oyo yabba enkima yalimpa agenda aginuulemu amaanyi nti olwa Nduga bwe yabba enkima yalimpa alimpa na emjulenko okwononeka nti enkima yalimpa Nduga agiina musa. Ebyo nabyo bisoboka la Bongo olw'ensonga nakugamba nti nze we nagenda Kazinga Ddolwe n'ensangayo Ali n'enkima ye neewuunya engeri Ali gye yagendamu ku Kazinga Ddolwe seewuunya lwakuba nti tebasobola mutwalayo neebuuza ye kiki ekyali kyamutwaza ku Kazinga Ddolwe. Kwa buli gwe batwala Kazinga Ddolwe eyo ssebo wabeerawo ensonga ki baba mututule oba tebamutidde nti alina amaloboozi amalungi agenda kubeera muyimbi w'amaanyi agenda konkalinga atwale bookings zaabwe ye ng'omuntu aba alina kye yabakola yalangira Nduga obubbi okitegeera Nduga ate ye ku mbeera gy'alimu n'embeera ze n'enneeyisa gye yeeyisa simusuubira kukwatagana n'abali basajja bali bawamba myogitwala Kazinga Ddolwe dwabutetegereza bulungi nene ye omwoyo gwe nyini Nduga gwinzo kwa je guli Kazinga Ddolwe nga je jiri emiyote je bakwekera ddala eri munanga gwo tegulabika nako nga baguteeka eyo. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLive kwetuli amanya bampita Rimasam oba osobola okumpita Metanikira Bongo yebazibwe Mukama yebazibwe kitaffe yebazibwe Ddunda oyo agenda atuwaguliza ffe baani bawaguliza si lwakuba nti tuli b'amaanyi si lwakuba nti tuli bagezigezi nnyo naye ye nno ajjudde ekisa buli wenjukira gye twava gy'atuyisiza ne wano lwatutuusizza sisobola kwesisiggaza oba sobola kwereka mabega nga mpita mu kawairo k'okumusuula bw'osuula Katonda oba weetaddeko ejjinja mu bulago ne weekasuka mu nnyanja okumusinza kiyamba ggwe ate nga kwabwerera okumusinza yakiteekawo n'agamba nti nedda gwe just ky'oba onkolera kiri kimu fukamira onsabe genuinely nze wendi okwanukula essaala zo nze ani agaana okumwebaza ebirungi byatutuusizzaako ffenna gwe atugoberera naffe abali wano kale aba bwatambuza brands zaffe natwalako ne mawanga gitwatuukanga olina kukubira nga ali ku TV enene agamba nti nze bwe sitakulabako oba sitalaba MRLive oba bwe sitalaba ku muntu gw'okyazizza Seebaka naye nga gyagamba wala nnyo gyali wala nnyo tutuukanga nayo kale Katonda atusizaayo amaloboozi gaffe n'ebifaananyi byaffe tumusinze buli kadde tumusinze lubeerera kubanga lyeffumu y'engabo ye bazuka ye bomu ye magezi ye kisa ye kusiima ye kuwa ye kugaba era ye bulamu baganda banga abantu mano bakama banga ya Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana ba ku luguudo ssomero abaana abantu bajja ku street mu family bambi Katonda zata nagulira buno obwana obuto obwana bw'abamulekwa obwana bw'abannamwandu obwana obuyaggayaga obwana ensi bwe yagala okumira
fe tunya kulamuka mwako omulabe sitaani netugaa nti nedda muve ku luguudo tubateekereteekere eno tubazimbemu abantu abajja tuli mu kuzimba Kamengo twasitudde broke endala okusereka essomero batusaba miliyoni 8 naye waliwo enteekateeka yazaawo ebifaananyi waliwo abatuwaddeyo ebifaananyi obisiiga waliwo n'abatuwaddeyo scholarship identity fee akadde kamu n'ekitundu bwe twagasse naye ngamba nti mu kifo ky'okusereka essomero lino kasooke tustraine broke endala kakati bwebe etuuse mu makkati tudde kusereka wano tutambulire wamu kituyambe nnyo okuba plan y'ekifo kubanga mbadde njagala baba basereka nga bazimba neno broko y'ebyemikono ebyalaani okusiiga tegenda kuba nene nnyo futi 3x3 ng'ate bwe tuzimba n'amakubo n'okuteekamu gapots gaffe ag'ebimuli kuba gonna tugayina ge twajja kulaba Charity Foundation enkadde omulimu tugezeeko gwanguya so twasitudde broke endala tugitwala wano okusereka kwa miliyoni 8.4 twatandise ne broke endala abatuwa ebifaananyi mwebale naawe ali eyo osobola okwongera n'otuwayo ekifaananyi nogaa nti bannange kambaweeyo omulimu munsiigire ekifaananyi kino kyotuwa akasente akavaamu tukateeka ku ssomero ly'abaana bano ku kifo ky'abaana bano twagala tuzimbe ekifo kyo nga tekibangawo ng'omuntu bw'akiyimiriramu bw'akijjamu abazze kusinza Katonda waffe naawe alina omwana atava ku luguudo mufule memba w'okuntikko omwana wasasula kadde kamu n'ekitundu n'afuna scholarship identity yeeyitaawo afunamu kitumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 primary 1 paka mu P7 twagala bamemba 30 bokka kasita baggwayo nga tuggalawo bamemba bano akojuka ntwakateekawo fundraising lya ssomero lyaffe Mafi 516 essomero lyokka erigenda okuba oba okusooka okuba mu Uganda nga lijja omwana mu primary 1 paka mu P7 nga amanyi okutunga amanyi okukola ensawo amanyi okukola engatto okwokya ebyuma ate essomero lyokka erigenda okubaamu okusoma Bible nga nayo subject ewedde emirimu lyessomero lyokka eryo omuntu lyagenda okuyingiramu ng'alinganga ayingidde mu 5-star hotel era lyessomero lyokka erigenda okuproducinga bapasita abasumba bannaddiini n'abakulembeze ab'omulembe guno nga ddala bawesa Katonda ekitiibwa omwana omufuula emmemba tomukotogera olikadamu oli mitala w'amayanja omwana yakulemerera omuzunzu omuzzeeri mutuwe musasuli akadde kamu n'ekitundu omutuwe tumukukuumire abeera mu kisulo omundabiro ekyasinza okubeera ekika ekyawaggulu tumukuddiza CEO scholarship identity gwa ku myaka 18 ayo bw'ataba Katonda abaani muve mu kubuzaabuzibwa mutwegatteko nkomyewo n'omukugu omuyimbi w'eggwanga nze ku sayidi yange bwenjukira bye yayimba ng'ovudde ku breakthroughs ezo yankubira akayimba k'essuubi waliwo ebiseera we biba nga ddala essuubi lifuumuuka buli kimu kitagala nze mu kaseera ngaako buli wentega akayimba ako toggwamu ssuubi njogera ku ssuubi leero funa amaanyi n'enziramu n'ennumba nate madde nsaba tunabuuza ku bantu ompeemukko mu kapera k'akayimba ako just to blessing program eno tutandike kankwemu akapera metanikira kiwedde nzaani akayimba kagamba nti nkera ku makya nenaba entumbwe nga balala we bakola nenjolekera naye nga gyenjolekera tewali wa Luganda n'oluusi nga sinnalya ng'olubuto lubanja nga neje naise nabuse myala kamunguluze mungi ani anampa kutuzi ate nga nina okupakasa nkule nsanyusa olubuto n'enjoka buli lunaku essuubi likula munange kasita olikolera na buli lunaku baako kyokula munange baako kyokola jukira abaana bakula n'ebipya mu ggwanga byeyongera kuwera so njogera ku ssuubi leero njogera ku ssuubi wezeemu essuubi eri ssuubi ekintu ssuubi kyannamaddala gwe wamma njogera ku ssuubi wezeemu essuubi bako bakaita ssuubi aliko omwoyo olina engeri gy'okuba evvoka omuntu n'awulira nga olususu luno lubuuka luva ku mubiri naye twebaza Mukama olw'ebitone ebyo era nga bwe tukyasaba
abisembeze gyali bimuweerereze ddala katusabe atusitule tukema n'okutuprotecting olw'ensonga Labongo munnaye ebitone byo Katonda abituwa nti mu nsi muno Katonda atonda nga fenna ekituufu kiri nti twenkanankana naye omwenkanonkano ogwo togenda kugulaba nga tosoose kusiima ekyo Katonda kye yakuwa olina osooka n'osiima ekyo Katonda kye yakuwa n'olyoka olaba omwenkanonkano gw'ensi n'olyoka omanya nti naawe oyinza nno okuba nga wenkanankana n'oyo alina goloofu 8 alina amamotoka 7 akuumibwa emmundu kwa mnayo asobola kubanga akumibwa mundu nejjukira nti ate yo munne mundu tesobola kuuma accident okategedde nti emotoka esobola kubanga edduka weeto olina abamajje bakukuma biki naye nga Katonda yakuvuddemu emmotoka nebanga ewuguka weeti ng'egwira ku sayidi gy'otudde my brother emundu neweeta amasasi 8 tegasobola kuyimiriza accident eyo kakiba kitegeeza n'abakuumibwa emmundu byabwereere Katonda yemukumyo okuntikko amanya Rikodera butido wemogologe bampita nenga nze Makumbi Ashraf Eddire Embogo mutabani w'omugenzi Moses Sentume muzukulu w'omugenzi Abdul Nyanze Kazo nsebo kakati byampuna byansobedde kyaddaaki embeera gy'abadde ayitamu obulumi bw'ayitamu yandibanga sayisi bw'aba ayise yandibanga eddagala lye bamuwunikira mu ayise eddogo lye bamusindikira lyamuwunjiza mu bitamiiza omulogo yavuddeyo Hassan Ndugga n'agamba ekibonyabonya alimpa jogo lyalimpa bwe yagwa ku accident Hassan Ndugga bwe yavaayo n'ayamba alimpa mifo ky'okwebaza Hassan Ndugga n'atandika okumuwalampa Hassan Ndugga ogenda kundaba bamwe yanaatuula ku nze n'alamula yenze nanyini masanamu era gatandikira ku nze era gakoma ku nze obulamu bwalimpa bwatandika okwonooneka n'enkima yalimpa kigambye oleka yadduka dda eri Hassan Ndugga awo nno bwe nalabye ate nga waŋŋambyeko nti alimpo n'ali kazinga ddole bamusibira eyo omwoyo bagusibira eyo awo naddukidde ne ŋŋamba nti yandibanga oba osanga Ndugga y'omu ku bayimbi abanene abasibira y'omu ku bali abayimbi abanene abasibira emyoyo gy'abayimbi abato eddole ng'ono olwamunyiiza n'agamba kati kankutwalayo lwakunnyiiza kati bamentandika nkubuulire Hassan Ndugga talinawo yadde ettondo ly'otwanyi kati Hassan Ndugga alinga olali tojjo kati Hassan Ndugga talinawo twala nti bagamba abantu babeera n'empewo Hassan Ndugga talinawo yadde empewo ya SC yadde empewo y'oluwanga onogamba nti tagina kati nedda tugambe kale metandikira bongo tugambe nti alimpa yasuula Hassan Ndugga agwanga Hassan tugambe nti alimpa yasuula Ndugga kikyotegeeza njagala nnyo omuntu okuvayo n'agamba nti nze ndetedde gundi okubeera obubi nga ye ali bulungi Hassan Ndugga ali bulungi Hassan Ndugga nekenyini tali bulungi nekenyini naye anoonya buyambi nekenyini ng'omuntu neyeeremeredde gwoba olaba gundi state mukulu wange sigezaako kuvva oba kuyisa muntu maaso nengezaako kuddaabululira nsonga omukulu gye yavuddeyo n'agamba mbu yaloga alimpera ya musiranya ekisumbuwa alimpa ice siddogo lya Hassan Ndugga talinawo kuwunika kwasinga badde n'okuwunika okulungi singa naye ali bulungi musajja yakuza n'amalaaso gawotya ntali anti kati kyenkugamba ndi kati omusajja omukulu ali myaka 55 plus ensigo badde wa respecting emwera respect mu kiti kirala okumala ebbanga ddene ngajja ne music we akulaga ne music gwayimba simu rasta kati gobero otya rasta ate anti bamwe yana abagumiza ensonga wadde kugemulidde kana itandika okukola ku byange Hassan Ndugga atandika ne bamwe yana yajja luvannyuma oli yatandikirawo mu busamize yatandikira mu church era pastor iga nga n'ennyimba ze bayimba za kulyowa myoyo nyimba za ddiini kati n'ageuka kati Hassan Ndugga muteke mu kiti kya gundi kya swaba kasumba
okitegedde ndinvudde mu kuyimba eddiini nange ensazi nzize ku nnono ekitali kibi kudda ku nnono naye ozzeeyo otera oddidde mu kifaananyi ki obadde mu bino by'oyita ebibi bino ebyensi bino ebyeddiini ng'ensi ogiraga ekifaananyi ekirungi ng'ogiraga oli bulungi ng'olabika bulungi ozze ku nnono gy'oyita ennono otandise kwesula ddala mbukati oli myaka 5 mu 5 nawe oyagala kwefuula muniga mbukati nawe oyagala kwefuula muniga mbukati nawe oyagala vuga ggaali ekyo si kyakabi saa nnyo mukulu wange oyo aveeyo agambe nti yakkakkanya alimpa kuba si ye Katonda kituufu ffenna tetutuukiridde alimpa alina ensobi ze zeyakola nga zamukkakkanya ng'omuntu ate ngera asobola sitira okwetereza singa aba akwatiddwa kalina statement gyakoze yannumye ngalaga mbu alinga nga ye Kamala byonna mu buli kimu mbu ye yaluga nga ate kituufu tinta yinayo yadde eddogo ettono eti kuba singa yalina amaanyi mangi singa ali bulungi kati yagamba ye yaluga gwakyo mumwakanya kati nze nkugamba talinayo yadde empewo entono nnyo weeti talinayo yadde akamandwa mwando akatono tunasani ndugga leka aleme tulimba naye just agala kujja mind y'abantu ku Katonda mbu bamuteekeko nnyo bongo kuba nawulidde gambo alina okujja mu ssabo lyange aneetondere simanya afukamira akole ki nze nja nemuwandiikira oluyimba nja mutwala ku lusozi mwambulule muwandiikira oluyimba lukube alabe hiiti kyekiye hiiti eruwe yiye nga tannakola yalimpa kyenkugamba ekyo nti baba wange asanduga alina osooka okwefa akasooka aleete hiiti eyiye ebeere y'amaanyi okusinga ku nnyimba ze yakolanga nga ali ne Pastor Yiga alyoka aveeyo ayogera abeeko kyatugamba mu kutiisatiisa mukulu wange yayinza okulooza mbu alina akasabo muli ebintu byebyo ebyekifere naye neeyongera omugamba ebigambo bino wammanga si mukuvoola si mukwonoona linnya lye mugamba nti mukulu wange asanduga tolina kyomanyi eno ensigo gy'ogimanyidde yavaayo dda babange tolooza mbu ogenda kudduka mu bulokolo oveeyo simanyanga wiiki 2 mbu ogende mu busamize mbu ogumize ekintu mbu okole n'essabo mbu abantu baveeri bakukkiririze mbu oli musawuzi wa kabi nedda ensi ennaku zino eraba metanikira bonge ennaku zino abantu bakkiriza Katonda abantu tebakyakkiririza nnyo mu bantu mbono yalina okunterereza embeera mbono yeyandoga biki biti abantu bafukamira ku mavivi gaabwe ne basaba kuba bakizula nti bikola amavivi abantu beesabira gwe metanikira bongo togenda kunsabira nze ngenda fukamira nensabire so tonsudi yakuŋŋamba ebyo mbu jangu mu ssabo lyange nze nakuloga mbu nkwambulule watayi ayina essabo bwe abadde ayogera mbu kati oyo atalimala kujja mu ssabo lyange mu nze namuloga mbu biki kati ng'enjogera gyayogeramu alinga agamba nti alimpa ye yamusuula alimpa yagenda okuba lusuku lwa seminti yagenda okukola oluyimba lwe nga baba nga asanidugga yokuba kugwa nga yagwa dda olimbyemu yagwa genda weewulirize bulungi olaba ebiseera ebisinga abantu abali successful waliwo ebintu ebibatawa budde metanikira bongo toddiranga ennugu gyomanyi togenda gifuna mutogifunamu yadde n'olwataano nogyesiba kwayisewo bbanga kyemanyi kati emyaka 2 tegiweza bukyanga alimpa gwa accident byonna bikyanga bituukawo kati gwe omusajja omukulu oli myaka 5 kumpi mu 8 ogenda myaka 6 naye nga weesiba ku kintu naye nga n'omwana gwogezaako okulwana naye gwokubagana naye muto nnyo kuggwa omusinga emirundi ng'ebiri wakati nze emyaka gye nnina sanduga emyaka gyange ayinza okuba gikubisaamu emirundi ng'esatu oba nga 2 kitundu yajjaawo asaninduka agendera mu luse lw'abajjajja bange kiba kitegeeza nti kinze kye mba neetaaga gyali kisa ate mba seetaaga busungu bwe mba neetaaga kisa gyali nantunda ati nansaasiraga kale bambi kano kaana katonzi be naakalabako tekannabiraba naye ate wayagala okubbisana nange ngalaga nti ayagala kunkuba kunteeka wansi ng'ate nze muto ku ye kiba kitegeeza naye alina ebizibu ebimusumbu ebimulemye okukwasaganya nayagala yeekwase alage nti gino emyaka emito bagye gimulemesezza otuuka wawa alina okubeera ekyanyiza asanindugga kikino asanindugga agamba mu kuyamba alimpa nga agudde ku accident ne mu kutaasa enkima yalimpa yalimu amasanamu ebyokoola ate alimpa yamubbisa ssente mbuli bwe yajja mu motoka ate yabba ssente kati baba wange asanindugga ekiba kituufu nga teyabba ssente lwaki akyalina obusungu paka kati lwaki tabirekeranga Katonda bwe kiba kituufu nga yayamba ne bamubbisa ssente essaawa zino yandibadde okke n'asirika nakusirika n'agamba kasita alimpa yanzibisa ssente kasita yaali bubi nze ndi bulungi n'ekitegeeza baba nga asanidugga naye ali bubi kati obusungu bumulemye okwolekeza gyalina obwolekeza ewatuufu aba olekeza gino emito emigigi emito kati metandikira bongo kankugamba ekintu ekiri ku basajja abo abakulu
nze nakolako n'abasajja abo abakulu mu bandi ye mu bwacha ku machani na mukwano gwange nnyo ndudde naye bamuyita Prince Joy nampita mu bandi bagita first grade band nangamba tugende tukole butida konna kana bakavudenga yakatono tugabanako ne mugamba kana bakavudenga yakatono tugabanako nengenda funa mmeka ne tutaso mutema gwa sente zaina ngo kumpanga mutufu sente ntono nyero muntu wampita okuyimba so agenda zimbira olumunga zimala na mafuta ga motoka yange nengendanga kati nga bulwe ninya entu ku stage vibe ebeera ndala nga abantu banjagala entu kamba kubbe mmogola abantu ne bawaga bakawasajja banywa tulife nenge twekuba ensigo embala ne mbayingiza gospel abantu nga banyumirwa ne munene nalaba emitima emibi gy'abantu abantu aba bakulu ate omuntu jako mukubeera omukulu nene ayagala yesibe mu mbeera y'ekivubuka kimumenya nnyo ate ne kikosezaamu n'abalala bangi jajja kijana kati abantu kankulage kati abantu nga Hassan Ndugga already basajja bakulu ayine kukkiriza nti ndi musajja mukulu akulebye ebintu by'abantu abakulu nga ayino fana tayina nakubeera na biviiri ebyo ku mutwe bifana naye bito kuba tebimunyumira binyumirwa ffe bamweyana naye muki bamweyana naye tayina design tayina shape mwajjira ajja buzi wato gafula nedda naawe guno mulembe gwa .com guno mulembe gwa wifi guno mulembe gwa internet nnyo mentanikira bongo guno mulembe gwa kwemanya nguddewa guno mulembe gwa respect togenda kuveera oli musajja mukulu ensi nayo ne kumanya oli musajja mukulu enyimba zoyimba za kintu kikulu toli mukubi waraga oveyo teke ebiviri bikumansuke nayo to musajja yajjala biko bulungi ajjira mu kitiibwa metanikira bongo zomanyo enajja mubaka basajja banyuma butida najja ndi mulalu nnyo naawe ng'oviri bumansuse ndi ebinyambala upale bumpinze nazinanga ndabika gendo damu yali ku video zange zedda najjanga ba alam nobudde gye bukomo okuyita ng'oli mu industry olina okukula ne industry n'okyuka ne industry n'ofuuka ekimuli no reflecting ensi n'erabika bulungi ne style ya music gy'oyimba n'ogiweesa ekitiibwa kati mukulu Hassan Ndugga musuubira kubeera mu kifaananyi kyanga kya Papa Misa Kisemakula nga olaba Misa Kisemakula bw'ayambala nga olaba Misa Kisemakula bwe yeeyisa okitegeera kyogamba Misa Kisemakula tamanyi nnono naawe kyogamba muze Misa Kisemakula ye tamanyi bamweyana kino kyenkugamba mmetandikira bongo nti waliwo okukisussa ate ekitiibwa kyo n'okiyiwa buyigwe ngoloza mbufuna likes ku TikTok ku YouTube kumba ate waliwo abantu bomalamu amaanyi kyengezako okugamba kikino nti abantu abategera Hassan Ndugga oba bategera music wa baba wange Hassan Ndugga bali mu ttuluba eri abantu abategera music wa Misa Kisemakula abantu abategera music wa Hajaluna Mubiru okitegeera kati webucha kumachanga mzee Misa Kisemakula atadde ebiviri ng'ebyo Hassan Ndugga byatadde gwe kyoka osobamu respect yatugamba papa kwakati nze nkugamba esaazi zino ndi rasta nina dread zangu ziraba zirina fine zirazi zino ziri fine ne kati so comparing enviri okutera yachengeza ko kugamba metanikira bongo tuli dread zino sindo kinge tebanda ziro kingane ozitulako ne kati gendo tulende enviri za baba nga Hassan Ndugga kyoka abantu ayina okufaanana katalekerawo yo okuloza nti agenda tunuliranga ensobi za banne mbwa agenda kunoomeranga abantu fa abantu batukoze ebintu ne tunooma ne tubavaako bwe kiba kituufu nga teyabba sente zalimpa lwaki okulumirizibwa ku mutima akulina paka kati lwaki agezaako okwewozaako paka kati akyagezaako okwagala okukakasa nti yewozaako nga bw'atabba sente oli nayina kulumirizibwa kwe mu mutima ate babanga Hassan Ndugga bino byegamba byaddala tonyigira nze I respect you nkuwa ekitiibwa era tebusobola kera ku makya ne nkuvuma ne kino kyengezaako okugamba baba Hassan Ndugga toli muniga toli muniga oli musajja mukulu ne music waffe tumuwere n'ekitiibwa nsize zikana abantu abalala sofana n'engulikoyo tojja nnyeno mu bintu byaffe tojja bisobola ku ebyaffe gojjalo zambu yabamweyana kulimbalimba abantu baffe era nga bolina akasabo ffe ssebe emyoyo gyaffe givudde kazinga ddolwe ate era n'omwoyo gwali mpankyalwana kati ogujja era gujja kuvaayo bametaniki nakugamba alimpa wange yeetaaga rehabu singa mbadde ninamu ku ssente obanga ninayo mugagga asobola okiteekamu ku ssente njala tubalage nti babalimbalimba oli naavayo n'agamba mu nze naloga gundi ajje mu ssabo lyange akole kino mutwale ku lusozi biki bikimwehiti ng'ate naye tagirina bya bulimba ali amanyi ga Katonda metanikira bongo singa mbadde n'omugagga asobola okuteeka mu ssente no tukwata alimpa ne tumuteeka mu rehab emyezi 6 nokuzimba kifuka mengo rehab yabwereere
Ekamengo anti oyinza okugenda okugimaliriza nga atete mu myezi egi enokubanga operating obesa myezi ebiri ng'oli akubwayisi ng'obwongo tebuliiwo ng'abalala bewanambu be bamuloga twetagayo emergency help omuntu oli aveeyo agambe nze ngenda kuguyimiriramu babavayo baveeyo tuguyimiriramu tukwate ali wange tumuteeke mu rehab emyezi 8 oba 6 kyogamba babange George teyatereera jostede kati si musajja responsible so avunanyizibwa kati singa kyogamba ndugane gwali walogana George mutuleke namumulekerenga otwesibako n'obubuyo obugundi goli obusabusabu bwamu obutalimu tolina yadde empewo y'oluyi eno toyinaawo ne otiisatiisa abantu ango waliko n'alimpa oyo tano n'enkima alimpa alagawo ebiseera alimpa yabeereranga n'enkima ye saali naye naye nga yabalako n'enkima yalimpa enkima ye nagisanga kazinga ddolo engera agirina omwoyo gwe gye guli kazinga ddolo enkima yagirina ye nengezaako okugulwanako naye nga lwengulwanako baguzaayo lwaki bayita mu ice waliwo abaniga abanywesa alimpa ice bagamba nti alimpa okufuna enkima eno mwe mwali amasana muti naye agenda mu masabo omwo n'atambula ne bamuwa enkima ng'ekyokoola nze alimpa okufuuka mukwano gwange kyolina omumanya simaze n'ebbanga ddene so ebintu ebya background ebyemabega eyo sijja byogerako ng'abimanya ennyo abamu ne bagamba nti ndugga oyo yabba enkima y'alimpa agenda aginuunemu amaanyi nti oba ndugga bwe yabba enkima y'alimpa alimpa na emjulenko okwonooneka nti enkima y'alimpa ndugga agiina musa ebyo naye bisoboka Labongo olw'ensonga nakugamba nti nze we nagenda Kazinga Ddolwe nensangayo ali n'enkima ye neewuunya engeri ali gye yagendamu ku Kazinga Ddolwe seewuunya lwakuba nti tebasobola mutwalayo nebuuza ye ekiki ekyali kyamutwaza ku Kazinga Ddolwe kwa buli gwe batwala ku Kazinga Ddolwe eyo ssebo wabeerawo ensonga ki baba mututire oba tebamutidde nti alina amaloboozi amalungi agenda kubeera muyimbi w'amaanyi agenda konkalinga atwala bookings zaabwe ye ng'omuntu aba alina kye yabakola yalangira ndugga obubbi okitegeera kati ndugga ate ye ku mbeera gy'alimu n'embeera ze n'enneeyisa gye yeeyisa simusuubira kukwatagana n'abali basajja bali bawamba myogitwala Kazinga Ddolwe lwabutetegereza bulungi naye naye omwoyo gwe ennyini ndugga guyinza okuba gye guli Kazinga Ddolwe nga gye giri emyoyo ate gye bakwekera ddala eri munda nga gwo tegulabika nako nga baguteeka eyo metandikira Bongo osobola okukeera ku makya ng'obadde oyimbira abantu abategeera abalina ssente ng'oyimba ennyimba ez'ekitegevu ezitegeera ng'olina ekitiibwa ky'oli musajja okuba ekikalu n'oteekako enkofiira yo bulungi ng'eyakafeero n'olabika bulungi n'ojja n'okuba hit ebintu bizibu n'ogikubira mu respect mu kitiibwa ng'omusajja oyambala masuti go oyambala mataayi n'ogamba kati ate ogenda kuteekayo ebiviiri simanyi obirangerange mb'otekeyo dread mb'okuba obunumbu naawe ofuukira sita kati funa n'ennaku nno genda okola ennaku ogiteekeyo ng'eyabutiddawo eti tukakase nti oli munigo gye mu ghetto onywe bando y'ebibanga mu lunaku lumu ate oba osaze okukola n'ebyabalasita mbu naye mboli namulidde ssebe mukulu ng'agamba mbu naffe abayaaye tweroga naffe abayaaye toli muyaaye oli musajja mukulu olina emyaka 5 mu mugiijo ogenda mu myaka 6 babanga asani ndugga toli muniga sikala eri mu kadongo kamu eno biralamu ddadi eno biralamu webate basudya babange gundi ani nswaba kasumba okukakana ngomwe bakusechwi ku Kazinga Ddolwe obadde ki emyo giri Kazinga Ddolwe giri eri gitengejja butengejja gw'okuvaayo nange kenyini navaayo nenkugambye obeerawo n'olira ebintu nga byogera n'olira emyoyo nga giyayaana ennaku zino mwana saagala nnyo okulaba muntu nnyo ayolesa nnugu naddala ng'ajolesa ku mwoyo omuto ng'ate ye musajja mukulu bye muliddeko mubiridde mwana mwandirese naffe emyoyo gyaffe ne gyeyagalamu njagala nnyo emyoyo egiraga ekisa ndala gye emyoyo emikadde egyo oteekeddwa okuba ng'olaga kisa abayimbi abakulu bayitiridde omuyimbi omukulu balwa balobooza nti bukimu kirina kuba kyabwe simanyi lwaki anti bakoze ebikolobero bingi bakola ebikolobero nga bo balowooza mu bagenda fa mangu Katonda ate n'abavaamu n'abalekera obulamu ng'ekibonerezo kati batuuse ekiseera balaba tebafa bamanyi banaatera okufa kati baagala kufana muntu naye munne temulina gwe mugenda kufa naye kuba buli omu Katonda yamuwa bulamu bubwe mwe mwakola bye mwakola nga munyumirwa kati ke kaseera muleke ate emyoyo emito nagyo ginyumirwe timange tima kakati tutudde wano
kakati swaba kasumba naye yayingira essabo okimanyi bulungi nasolawo ebyobusiraamu teraba kitangala bakwata bukwasi muzimu gwe mwoyo gwe ne bagukasukerere gumubuzabuza nayingira essabo akakyoyina omanya kikino abantu abamu ava mu byavuddemu nadda mu nnono najja ennyo naagala akakase nnyo nti ennono yeyakabi nnyo ng'agibaddemu ebbanga eddene emabega lwa nsonga babeera stranded bali traumatized naye tebaagala kukkiriza kutuula wansi kukkakana balemererwa okuteeka amavivi gabwe wansi okufukamira okusaba katonda n'okwogera naye buli seera babeeranga mu bumalaya bwabwe nakunywa mwenge nakwegulumiza nakwefuula mbu bakabi kati essaawa zino akantu kabakyukidde abasajja abo bakoze ebintu kati nga bwe bagamba nti bwakya ku makya ne bakwata emyaka gy'Asani Ndugga yadde nga kale music taweeyinga myaka ne bagigatta n'emyaka gy'alimpa ne babateeka mu bandi yemu bagende bakole empala naye ava mu bandi eyo anti kyenkugamba nti ze saakola nabo basajja bakadde abasajja bakadde atuuka ekiseera obwongo bwe ne buddayo oba mu buto oba nabanga sina buto obwongo bwe n'omutima abamu si bonna naye abamu atuuka ekiseera nafuna omutima omubi nga n'akantu akatono ennyo katika mukwasa omutima omubi gwaba abasajja babi okola n'abo abasajja nagenda n'asasula abakubi b'ebivuga anti muli ku live band n'abasasula bakwanguyize mwategese shono soko kuba shopping nga abasajja bakukubira bulungi abantu ne bakuba endulu ne bakufuwa sente ali bakasta je nalingiriza mu kigundi wati bwalumemba ndaki bakagala nnyo lwaki bakakubira endulu balina zikubira nze kati singa kamutanda nga gwa badde osooseeyo naddayo ku stage n'atafuna ndulu zabadde asuubira oba n'atakiko oba ne batamufuuwa ssente nga ze bakuwadde this is what they do agenda kuba kubiba ebivuga wakiri atunda akapoloti n'abeeramu ne kashiyo wano bukadde bwenga 8 ne bumubeera mu nsawo wano mwe mugenze omanyo ngenze kweyiya munesi oli mukusaba gwe n'oli mukatonda wosaba bongo bona butadde wagulaga mukama tata show promote ne kuba musajja afune sente munaye fena tufune batusasule wakiri banampa ya 3 goli mukusaba ngayo musajja azze wano obukadde 8 ajja lumemba ayita bakubi babivuga omukomu akuba base jangu bagenda kuwa meka leero muneyo kimanyi ni Ndugga nawo kimanyi batuwaye 5 buli bwe tukoze kati nze ngenda ku emitwalo 10 gino giraba toyogera ate nze ndina okongera sente ako nkasinga amanyi namwe mukimanyi mukakubire ofuki baba yimbira mugge pa f asoba itamo namwe 10 noli namwe 10 noli namwe 10 noli namwe 10 jukira bakolera kye meka 5 baba yimbira ine bakubira f oyimbira f ne bakubira ne bakuba ofuki oyimba ebintu ogenda ulira ovako batunulira bakuta attention bakuta performance bagitta bakikolera ddala ze navangako waane nembefuulira nembabuuza mwe namwe tetwazze ffenna lwaki munkola bino naawe kati mujjako ebyuma byammwe nenkuba amaloboozi gange amakalo abantu ne bakuba endulu ne banfuuwa ssente ne bibaluma nze nakolebwa ettima kati waliwo akayimba nandika akayimba kange bakayita towanika embeera akagamba akatandika kagamba otira ki muganda wange yakutonda ye abatonda yenga ntira ki butida nge yakutonda ye antonda nange awo nenjiwawo sikyatyambeera omukwano topapa si papa this one nabadde ntidde embeera nenzijukira nti neriyo katonda kumira bebi mu lubuto ngafuna oxygeni nga ne wayita tetumanyi oyatereka amazzi mu bbanga imagini nga talinayo katanka olaba kola ebyo bitasoboka ate nze ayagala just okyusa embeera olaba akola ebyo ebinene ate nze amusaba anterereza obulamu nze mbeera tentiisa teriyo katonda kyatasobola towanika ampa omukka gwenzisa kyogamba tasobola kyusa mbeera
Chovola basekubagiza Katonde yantonda manyi towanika ankumye nga ndi mulamu kitegeeza alina pulani empya gyendi wadde mbeera enkosezaamu kukakasa ngenda kusituka nate okudde mabega tekuba kulemererwa kuba kusinziira ofune force etandika n'ensigo kumeruka okugiraba esooka mu ttaka kubanga efudde naye era emala n'emeruka tuddamu okugiraba ng'atezze bujja n'obulamu mwe tuli bwe buli mu butuufu waliwo olwolaba ng'akomye naye era ekyo kiba kyakaseera bw'olemerako omala n'owangula kati nkugamba embeera tekutiisa teriyo Katonda kyatasobola towanika akuwa omukka gossa kyogamba tasobola kyusa mbeera vamu kwekubagiza Katonde akutonda akumanyi oyo akukumye ng'oli mulamu kitegeeza alina pulani empya gy'oli ebikukosa mbiraba bingi ne muganda wange nsaba towanika kuba eriyo Katonda munnange eriyo Katonda oyo ayinza buli mbeera akyusa lipoota ezaffe abantu sayansi agamba nti awaziivu okussa tojja naye akakoko muggi kaba waziivu ng'atera kassa yoyo Katonda gwe ŋŋamba akola mu maaso gaffe ebitasoboka Katonda gwe ŋŋamba akola ebitasoboka ne bisoboka anti wulira akayimba ako tukawandiika n'omukulu Aizon T kati Aizon T yali akola akayimba nga bakayita singa si mukama singa si mukama singa ebintu byange byonna vulugu singa si mukama singa ndiruddawo ba akayimba nenkagala kati biseera nabeeranga ne sipapa nga sipapa avuga ntudde wano mu maaso nga akayimba ne mugana ne Bossman niga ono mwana akayimba kano lwaki tetukaddamu olira munnaye kati negomba akayimba ka Aizon T akasinga si mukama munnaye nga njogera na bossi wange ngamba kyetaagisa nga mugamba musajja ayinza okwagalayo akasente kati nga omanye ebiseera ebimusobola okubeera ku mugagga naye nga era tusebo naawe oliyalamuko nga zikubamu kati nga noonya ennamba ya Aizon T yali kyali wange nnyo mukubira nga mwana ono Butidda wayimba akayimba ne kankolera mwana nemba ya remix nga ngamba Butidda ojja kumpayo $5,000 tukole remix nego sasula studio ne mugana nedda tewali buzibu ne kati ekiro omwana nze ndi ku Bossman ate nange mbadde yalamuko olaba otya Bossman nga tumuyisa akakadde kuba baba sente azirina atuwe sente tufuneko nebyokunywa tukole mu studio nga tuli happy nenja ojja kumpayo $10,000 ngamba Butidda ate tewali buzibu ekyo kyangu nnyo kukakadde akwe $10,000 yatwala ojja kumpayo $10,000 kuba ffe ebyaffe byalinga bya vibe biki twala $9 ngamba tewali buzibu ate olina muyimbi wakabi mwana nga mukisa okukolako ngayogera na bulungi mune ku ssimu ng'omusajja muyita ku hotelo gye twali tubeera ekiwaatule ng'ajja sanga mpate zaffe tudduga zaawo biki nga mutwalira Bossman ng'omusajja Aizon T kitya biki nga mwanjula nga sipapa ngamba kati gwe Butidda kyoyasa okunyanjulira Aizon T ono mumanyi naawe ngamba emma mumanya kyo nakyo kyakabi kati nga tubeerawo omulundi ogwasooka ng'ajja nga tukuba pate ng'addayo mugagga teyamuteekako nnyo sente twabyogerako naye teyakola ki teyamukyayirwa nsonga twali tuli mpate Bossman ne bamuyita n'agenda yagenda teyakola ki teyadda kati enkeera Aizon T ajja naye ng'ali yala kati oba yali alese family wako oba biki nga talina gano nkubuulira mazima ngamba Butidda so mpule ekitwalawo ngenda kikuwa nagenda kisindikira ano biki ng'ekiwaya nkikola ki nange nalinako kyebiri ku ssimu Bossman yatuleseewo teyatulekedde majjana naye siinaawo sente nga muteerako ekiwaya nga tubeerawo awo tunywanywa busoda n'ekiwaya kinasigaza nga ku ssimu sigala siinaako ki flat twasulaawo ku hotelo kati Bossman ng'ajja enkeera Bossman ng'ajja olweggulo jukira nze nasigadde siinamu yadde kiki $10,000 ng'ajja ng'era pate ziddamu ng'ezikwajja biki nga tubyogerako Bossman ng'akwata million namba nga Joani omukulu Aizon T bagudi tomanyi mbeera ali wali Aizon T nga bamuwadde akakadde alina kujjako 10 dikuwa simayiro ne zitandika wanwana Bossman wanange sipapa banaye webale biki kanga mga mwana nakayimba kenjagala oluntandisa okuwandika ani towanika
kati munaye madde njalo nyambeko nga ndaba twani katambulira mu style ezo mulina okudambulira remix. Kati tugenda ku studio ewa Daniel gye twakolera singa si mukama tumuddamu Daniel amukuba ekigoma kyali kyakabi Daniel wakabi akuba engoma amukuba ekigoma nga kidigida kati nga mujjaawo munaye nga tufuuka baki batano ba mikwano. Kati before Bossman amalo muwa akakadde omukulu akyamukama amasanyu gayitirira bichi n'omugagga teyamusiibula anti ayinza okwekyanga ng'afumitawo swi kuba ku nkubira Horizonti nga muganda nga ataakwata ekyekumi kyange nga takwata wayitawo wiiki emu lwadda tesanga wa Daniel yansangayo nga tukola nga nze by'ekyekumi nabivaako lidde nga nafuna mbiri just naliyala nali ku mugagga naye nga yateeswa kunkubira nnaku bbiri obadde kisipapa nga amalayo just nga yalazimanya okunkuba mbi kyoyimanyi nawe bivunanyizibwa biki asanga wa Daniel ngoma y'okwegulya ebiri eby'ekyekumi nga sibina byendinaku nga tukola oluyimba nga oluyimba luba lwakabi ngenda okulaba Badman buli lunaku ajja tekirina buzibu Badman nga yesiba ku mugagga tagala muva mu nkwawo lisera bakuba Bossman mwangu obwamani ngamba Horizonti abalaka ate nyongera emitwalo 215 gwesi papanze nkuba endongo okyali mana abaana bazanyira mu ndongo promotinga nze tekayonze oyo mugobe kanka butida kayina amalala bantu tebakagala bannange ale esima bano yali tageya era nga tulete mu motoka swanda niga nego butida wali akimana butida ino mukisa mwana butida mayinti butida mwana nkwagala bagazinze ng'omuntu niba kyalibo bonna bangamba katwala bangamba butida oli mubbi kati kankubire kono nabako kyali yango yakubira komanda akulira gange emu wansi eyo mu ghetto kyali wange sijja mwogera linnya ye amugamba wamaka butida kano kali kati ambale nyakateeka mu sente Bossman so kufunirayo muyimbi omulala nga buli mwagala gukubanga aguzzawe Bossman nja kufunisa okufunirayo muyimbi omulala Bossman ako kabutida kabbi kajja kubba laptop amasimu tojja sigaze waka kama ino kubbayo kamera za wagulu kawalampa kafuka kachima kali akachima kalimpa munne ndaba kyali wange natwala tatandise okunkuba akasa Horizonti okakasa nengusala nengamba bannaye kati nensirika jukira nalina kyenjagala kati nga mukwata nga mujja ewa Daniel tandika omujja mpola ku bosi wange tujja ku studio time wali producer Benja site ne one case tingalwa kayimba kange bakaita towanika nani ngenda kukola nsonyiwa mama sero nga tchankalanye mne mama wange neso kampandika nsonyiwa mama ne muga nyambako na nyambako era katono ne mugana enkalifa aganaga ne najja ne na nyambako nsonyiwa mama nagwa kati mbanko la towanika ne towanika ne najja nakola ki akuyambako na nyambako Horizonti ne sirika tulimu arumara remix remix yo yagwa nokugita ntugita kati maliriza towanika oyo gwe nnyimbi gwo olidde towanika maliriza ne muta kati na tubikola kumba Horizonti ayina bandi yeyo je nkugambye eyo first grade bandi je bamufunire eyo je bamuyita abere muno yatandika okukola kyokuyimba yimba alo niga yakola bandi ena bakunganya barecho namiro Horizonti waone nani ono mulala mwerabidde abalala mberabidde abamu kati Prince Joins yakola ki yampita ate luvanyuma kati ngenda mu bandi eyo nsanga yani Horizonti Horizonti olanda yanti emirembe negitandikirawo okumuggwako kati labutidde azze bannaye kati kati nkugamba oli omusajja avadde eri emabega nga nkuba akasa kuvira ddala wasi papa kati nze nzija eno mu bandi jukira tubadde nga tukola tusingana ku studio biki kitangamba nti wali akalingo ka bandi nti wabiki bicho babetagana bambi tukole bye nagenda nasirika kati kyali wange Prince Joy yantwala mu bandi anti ntandika obbakuba emmogolo ng'abantu emikono waggulu bati ate nga naye abantu bamwagalanga nga izo ntino munaye abantu bamwagalanga alinya stage era abantu ne bareactinga ne basanyuka nakati bava ibu yango baye yamulumanga niga yatuuka ekiseera nanteerako no ddala ekibeera nga nkiraba naye omanyi nze nsooka ppimamu nensirika kati nenzijukira ebintu bingi nengano no meegwe nakolerako ddiiru nagikuba nakakakadde mwana anjagaza ki namusindikira n'ekiwaya kyange ng'agambye nkimuule takinzirizanga ombanye omutwala kati nengenda yali mulooje eyo
nga ne aizo ni yala ngazi nkuba mwana so mpe kitwala nsuke mfune ku byokulya mwana butida sina mu sente bikibitu alanga ina sente nunga negwa izo ntyo ina sente mwana bva mu ebyo nkubanja ne chiwaya changu kijjukira kye nakusindikiredde was papa chobompa kati nayogera ndoza ku kiwaya change najjukira ntwateseza ina n'okumpa eche 10 ya myanya bumyanya ensonyi nazifula obusungu nanomera ddala kati kolo lwennyini sajja noma yakiwana kyali wange butidageno mu ekiwaya kye mga itadda mu kumanja bandi awo kyali wange nagenda naye nga akirese ne ngamba easy kumbe sitegedde ndo musajja ate yanomedde byaddala okunoma kutwala ku next level twali kalangala eyo kina abantu bekalangala interview ne bana abagira bajja kunjulira aliyo omukulu yali aggulawo bbaala yawo batuyita kalangalanga wakava boti ku feri katawuni akasooka awo waliwo katawuni akasooka mu maaso awo we baategeka tugenda fenna Prince Joy yampadde sente z'amafuta g'emmotoka jjukira bo tebalina mmotoka nze ninaki emmotoka era balina okumpa amafuta g'emmotoka ssebo nze nabagamba situla mu baasi zammwe balina baasi yabwe ya first grade band naye nze nabagamba okusinziira ku brand yange n'engeri gye ne brandingamu ne brandingira mu kinuwa kyange ekikadde envuga nnuwa yange era oba oyagala nnyimba empa amafuta kati simanyi oba amafuta gano Prince Joy ge yampanga ne nteeka mu mmotoka yange nze ne ngendera mu mmotoka yange nga te bo bagendedde mu baasi kyekyalumanga izo nti munne tuyimba nze nina osooka ya izo nti amala akole ki addeko nga muwane respect sebo nga nze nina osookayo mu curtain raising yejja akole ki bakuba ebivuga bakabasajja banyuma tutuntuntuntuntuntuntuntuntu nyingire izendabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma mbooke MC alangiridde butida kumba izo nti abakuba ebivuga nabo yabookeza dda yabookeza atya mukubire ebifu si mumukubire ebifu mumukuba ebivuga byenze wenzija mugewuke mukyuse mukuba ebyange yagala kuntrigalinga bongo mbukunnumya mutima kati babikuba nze netegese naddanvayo nti kumbe yo mukulu ali wali wati kuwayaze emizindalo wali bakuba ebivuga byange alinja ku stage abaka microphone babikyusa kati yatandika okuyimba ndoza zaali ssaawa nga 9 ogw'ekiro nayimba paka 12 nga bukedde ku makya yayimba naye bakanga naye achayi yayimba enyimba ze nezigoyo nayimba eza Chameleone nayimba eza Bobby Wine nayimba eza Bebe Cool namala n'abagamba abantu tubakubya endongo kati temukyabanja kati tugaddewo n'abayimbi baweddeyo bemulabyeko beba baffe bemutalabye tebali mu bandi eno munnange saayimba kyokka nga ate abantu bekalangala baali banneesunze kuba eyo gye twatandikira emmogolo nga tutunda nanasi ku tukutuku nga tuzisalira abantu nefene nga tuyimba tulefene nge twekuba ensigo nga tumutundira gwamanyi tundira ekintu ekiva mu kyalo nate no kitundira mu kyalo banne bakuwa sente nga tebagula bintu betunda nenga bagula ba supporting talent za visual okweyongerayo kati bali bafunye omukisa bandabeko kale kati beba abasajja abakadde nno munnaye tugenda tandikira awo mweraba